atenderezebwa agurumizibwe owekitafe etonda ne mama namugereka abawango bwangwa mu buwangire bwabo ndi kitangala mbasindikira ekitangala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira obumu ndi ddembe mbasindikira eddembe mbogombogo kyewagula erizaala enkambwe gwakasi gwakuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliriza mbiti byamwe ebyenjawulo twebaza kitafe etonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe embiti byabwe ebyenjawulo nate ku lwakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepone yabweru katonda atudde munda mu nzala musa katonda atudde munda mugwe nga katonda yetengeredde okubuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba obisule mu guluka weyongere n'obulamu bw'obwo bukozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu nga tulina okubeera nga tutandika ebbaluwa eyakadde kano okuva eri abatuuze aba Sengendo ez'obwa Ddungu abamanyikiddwa nga the Victorian Group mu Lunyanyimbe. Nsaba tukole ekikoowe ekya ekibiina kye tuddemu nga oyingiza ekitangala ekyeru mu nnyindo ate ng'ofulumya zaabu mu kamwa. Yingiza ekitangala ekyeru mu nnyindo, fulumya zaabu mu kamwa. Yingiza ekitangala ekyeru mu nnyindo, fulumya zaabu mu kamwa. Yingiza ekitangala ekyeru mu nnyindo, fulumya zaabu mu kamwa. Kwata ku mutima gwo olize enkuba y'omutima gwo. Omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo lyo ettukuvu omwagalwa mw'otudde. Omwagalwa tewajja wano kubeera ng'okolera ggulu. Nedda, obulongo bwe butudde mu ggulu. Ekizze kikuzaaza emirundi gyonna egy'obujjajjaabo mu mizimu emisajja n'emikazi kwe kubeera ng'ozuula ekyama ekyo nti Katonda gw'onoonya atudde mu ndaayo, Katonda gw'onoonya atudde mu ggulu. Ekyakuleeta wano kwe kubeera nga ojjukira amazima ago osobole okubeera nga oyambala ebirungo by'obwa Katonda bwe butudde mu ggulu obireete mu nsi eno mw'ozaaliddwa mu nnyama. Bazadde baffe batukuvu mu ngeri eno babuwanga bituukiridde byokka. Sijja kukoowa kubajjukiza kintu kino kubanga baabawandiikamu obulamu bungi, y'ensonga lwaki we mutuwulira nga tuyogera ebigambo bino mutuyita balalu. Mukitegera? Naye nga tetubasayira musango kubanga bambi emizimu gyammwe mingi muzze muzaalibwa nga mufukkibwamu kasasiro. Kati kitwala akadde okusobola okubeera nga mulongoosebwa. So oli waddembe okumpita omulalu, oli waddembe okumpita kyonna ky'oyagadde, naye tekinzigyako katiba kange ak'amazima nti ndi Katonda naawe oli Katonda, ndi kwagala naawe oli kwagala, ndi kitangala naawe oli kitangala. Ffenna bwe tutyo bwe tuli. Tewaliwo gw'osinga, tewali wakusinga. Ffenna tuli baana ba Katonda omulamu era nga twenkana. Yeffe ekkubo, yeffe mazima era yeffe bulamu. Weewaawo ebbaluwa egenda bw'eti. Tubalamusizaako mwena abasoma era abawuliriza ebbaluwa yaffe. Abaagalwa, ebiseera ebisinga ebingi mugambibwa nti mwagale bannammwe, naye nga temunnaba kubeera nga mwagala bannammwe musooke mweyagale. Naye wali weebuuzizzaako omuntu yeeyagala atya? Okweyagala okwannamaddala ebiseera ebisinga mwesanga nga kuzibu naddala eri abo abazuukufu mu mwoyo n'eryo abo bonna abatali bazuukufu mu mwoyo, kubanga ebiseera ebisinga bakkiriza nti kwagala, okweyagala ng'omuntu olina kubeera nga oyagala ng'okozesa endaba ey'ensi ey'okusatu, n'otamanya katibako ak'ekikula kyo kikyoli. Embeera ey'ebboggo ebiseera ebisinga bagitwalanga okweyagala ennyo. Kitegera? Naye ebiseera ebisinga mu byaddala kube omuntu oyo oba ekitonde ekyo tekibeera na kwagala. Obeera tolina mayengo ga kwagala. Entegeera eyo ebeera yeetaagisa okubeera ng'etereezebwa. Kitegera? Entegeera eyo erowoozesa omuntu omulala okubeera nti alina okubeera nga akwagala n'okkuwa ekitiibwa okubeera nga weeyagala. Nga omuntu mbwannamunigira yeeyubula mu nsi ey'omwoyo atandika okubeera nga ajjukira n'afuna okutegeera n'okumanya ku byayita bye oba ebikolwa bye ebyayita mu ngeri ey'eriiso ey'ekisajja kikulu
ery'omwaliiro ogwa waggulu. Ebigambo bye yayogera, ebikolwa bye yakola, ebyo ebyali bitudde mu ntegeere ya wansi bitandika okubeera nga bikomezebwawo eri emmeeme ye, ne kimuwuliza engeri ey'okwesayira omusango, ne kimuwuliza empulira ey'okubeera nga tasaanidde. Ekyo ne kimuleetera okubeera nga yeewuunya oba kwagala yali abaddeko eri obulamu bw'omwana w'omuntu. Kitegera omwagalwa, w'obeera ng'oyita mu bulamu obwo manya nti toli wekka, kubanga bangi ku Sengendo na Ttimba mukadde kano batambulira ku mutendera ogwo mu lugendo lwabwe. Kitegera era nga gwe mutendera ogubayamba okusobola okubeera nga muzuula entegeera yammwe ey'obuziba. Buli we muyiga era ne mutandika okwekkiriza mu mazima gammwe agannamaddala, entegeera eyo ebayamba okwekkiriza nga we muli, ne mukkiriza ebirungo eby'okweyagala ne bitandika okubeera nga bitinta eri obulamu bwammwe. Abaagalwa, ekyama eky'omuntu okubeera nga yeeyagala kwe kubeera nga alamula embeera ey'okulowooza nti asaanidde eri okwagala, ng'akozesa endaba ey'akatiba ak'ensi ey'okusatu. Okitegera? Okweyagala tekitegeeza okubeera nga weeyagala mu ngeri ey'ettumba oba mu ngeri ey'ekitambo kyo. Empulira eyo ey'obulimba ey'okweyagala, abaagalwa, si kye kitegeeza. Kitegera? Okweyagala kutegeeza okweyiga, okwetegeera, okwekkiriza, okutambulira mu katiba kaakannamaddala n'otegeera nti oli ttonde ettukuvu erituddemu amagezi amatukuvu agakola mu bwannamunigina. Kitegera? Ekyo n'osobola okubeera nga otegeera ekyo ky'obadde tomanyi mu bulamu obwo obungi bw'ozootambuliramu. Abaagalwa, abantu abasinga obungi kwagala babutwala nga empulira ey'okwagala omuntu omulala. Naye ekigambo kye muyita kwagala oba ekigambo kye muyita empulira, mayengo agava mu mpulizo. Mukitegera? Kwagala afaananyirizibwa nnyo nga empulizo ku Sengendo eno, nga feeling oba kye muyita emotion. Empulizo abantu abasinga ze bayita kwagala, naye eyo eba etudde ku ndaba ey'ensi eriko ekkoma ey'okusatu. Kwagala owannamaddala atudde mu buli kintu kyonna. Kwagala owannamaddala ye lubaale lwe munoonya. Kwagala owannamaddala y'entegeera ey'obumu eyo ewambaatira buli kintu kyonna, era n'ebeera endabirwamu yaayo mu kikula eky'omuntu, eky'ebimera, eky'ebisolo, eky'abaganda bamwe abatudde ku Sengendo endala, eky'emizimu, eky'abuntu, kye muyita elements, Sengendo n'ebintu bingi nnyo. Kitegera? Kino kye kiteekawo amayengo agagattaganya buli kintu kyonna, era ne mufuna okutegeera n'okumanya okwo okutudde mu kikula kye eky'obuntu, ne butandika okubeera nga buzaalibwa mu nsi yo. Kitegera? Buli w'otabeera na kwagala otandika okubeera n'amayengo agakontana n'okwagala yenge. Buli w'otabeera na kutegeera na kumanya ku kutegeera okw'okwagala okwannamaddala nti kwagala ge mayengo ag'okwagala agatudde mu buli kintu kyonna, osigala mu butategeera nti kwagala gwe muzimbo ogugattaganya obumu obw'obutonzi bwonna. Abangi muzaaliddwa mu nkumi n'enkumi by'obulamu bwe muzze mutambuliramu mu bujjajja bwammwe, nga muyina ebyo bye mwagala ne mutemwagala. Era bino bizze bikolebwa paka olunaku olwaleero.
buli kinoomu ku mmwe mutansa okubeera nga mujjukira ebigambo ebyabalumya, ebigambo bye mwayogera ebyalumya abalala, n'ebikolwa eby'okwewereza bye mwakola. Naye tubasaba buli kiseera mujjukire ti obulamu bwonna bwe muzze muyitamu masomo. Mukitegera? There are just lessons. Masomo. Amasomo ge muzze muyitamu mmwe ng'abaana b'abantu musobole okubeera nga mulinnya mu ntegeera ey'okwezuula mu mitendera egya waggulu. N'abalala nabo bazze bakola olugendo lwe lumu. Mu ngeri eno tubasaba muleme kubeera nga muteeka essira eri obulamu bwammwe bwokka eby'ebikolwa byammwe eby'emabega. Nedda, naye mukole enkyukakyuka. Musaleewo okubeera nga musenvula okuva mu makubo amakadde. Muweereze ekitangala n'okwagala eri abo bonna abagenze ewaka. Musonyiwe ebyo byonna ebibakoseddwa. Mukitegeera? Bandibanga bannammwe abagenze ewaka babalina ebintu bye bakosezza. Naye tubasaba mubasonyiwe. Muyige nti nno buli kintu kyonna, buli kitonde kyonna ekitudde mu mwoyo kiyita mu misomo egy'okweyobola. Mu ngeri eno tubasaba muleme kubeera nga mwekweka n'okwebika mu mayengo ag'ensi eya wansi ago agava mu bulamu bwammwe obw'obujjajja bwammwe obw'emabega. Mukitegera? Abaagalwa, ebiseera ebisinga mmwe ng'abaana b'abantu mutwala okwagala ng'empulizo ezibaawukanya, ezitudde mu ndaba ennyangu ey'okwegatta kw'omusajja n'omukazi. Mukitegera? Nkifo ky'okubeera nga mutegeera nti kwagala y'ekisa, kwe kuyaayana obuweereza obwo obutudde mu ndaayo, si endaba eyo ey'okwagala okuzze kutembeetebwa okutuddemu endaba ey'amadiini. Kubanga kwagala ge mayengo agagattaganya buli kintu kyonna, yeyo engeri gye muzze mutafutamu kwagala ku nsi eno. Mukitegera? Abaagalwa, kati muli kubeera nga musenvula nga mudda mu ntegeera eya waggulu ey'okwagala. Kibasobozesa osobola okubeera nga mubeera mu bulamu obwo era mubeere endabirwamu ey'okwagala eri mmwe n'eri abalala bonna. Abaagalwa, kwagala bye birungo ebigattaganya buli kintu kyonna kubanga ge amayengo agakola buli kintu kyonna kyemulaba ne mutalaba. Abaagalwa, ge mayengo ag'obuyiiya amalamu agatudde mu bwetengeredde era agatakyusibwa, agatudde mu butakoma, agakola entegeera entukuvu gye muyita Katonda. Abaagalwa, buli kiseera mubeera mwebongera mu go. Kwagala ali mu mpewo yammwe gye mussa, kwagala ali mu mazzi gammwe ag'ennyanja, semayanja zonna, kwagala ali miti, kwagala ali mu bimera, kwagala ali mu bimuli, kwagala ali mu kamwenyumwenyu akw'abaana bammwe, kwagala ali mu mbwa zammwe ezo ezitenga emikira. Mukitegera? Abaagalwa, eyo y'entegeera enkolagana ey'entegeera eya waggulu eri mmwe mwenna, entegeera etuddemu eddembe, essanyu n'enseko n'obwassanseko. Abaagalwa, buli kiseera mubeera muwugira mu mayengo ago ag'okwagala agatudde mu butakoma, akadde konna. Temuyawukanangako wamu nago, nga newankubadde mulowooza nti mwali muyawukanyeeko nago nga muli ku Sengendo na Ttimba etuddemu olutuulo olw'ensi ey'okusatu. Mukitegera? Ne mwetandika okubeera nga mutafuta Katonda nga ekintu ekyawukana wamu nammwe, nga mukozesa enzikiriza ez'okwawukana. Mukitegera? Abaagalwa, temujja kusobola kubeera nga mulaba akatiba akannamaddala ak'ensi eyannamaddala nga mukyakkiririza mu bulimba obwo empandiisa ezo ze muzze mutafuta mu bulamu bwammwe. Kibasobozese okusobola okubeera nga mukula busukka kkubo mudde mu kirowoozo eky'emmeeme entukuvu ey'obutonzi bwonna. Entegeera yammwe abaagalwa eri kubeera nga eyambako abaana b'abantu okusobola okubeera nga bayimusibwa n'okuteekawo enkyukakyuka ezigenda mu maaso okwetoolera Sengendo na Ttimba. Yeffe abatuuze aba Sengendo ez'obwa Ddungu atenderezebwa agulumizibwe
okitaffe tonda ne mama namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu gwe akume.